Munaye tulina bannaffe abakemettererwa emmeeme olw'okuba nti Joel Ssennyonyi yafuuka leader of opposition era kibaluma nnyo bambi. Tubasabire bannaffe abo tebaabika emitima tebalwala kubanga kibayisa bubi. Naye nze nga bwe nzize ngamba sigenda kubeera leader of opposition lubeerera, siina na kubeera leader of opposition lubeerera. Sinza asusse mu office eno, sinza agenda okusemba okubeera mu office eno. Naye naga nti ekiseera kye nnaabeerera mu office eno nja tuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Enguzi tujja gyanika, tujja gyogerako, tetujja gisirikirira. N'ebikyamu ebirala ebigenda mu maaso mu gavumenti wano mu parliament. Kivudde olabaga nti kakati Ssennyonyi ono alemeddeko katumusorting kye bagezaako okukola. Naye byonna bye bakola kiringa kusiwa nsaano ku mazzi. Akaseera konna kendi mu office eno oba bbanga ki nze nja kukola ekyo kyonna ekinsuubirwamu ekinyiiza bannaffe bano Honorable Lumu bakwataganye nabo. Ekyokuba nti yeebuuza oba teyeebuuza, n'okwebuuza kwe yali akola muganda waffe ono tekwali kwa mazima. Singa okwebuuza kuno kwali kwa mazima kyekyali soose. Naye yagamba nti agenda kwebuuza ku opposition n'ebibiina naki ng'amaze okutambula afunye libya palamenti n'abulira eggwanga buli kimu kyonna kyagenda okuteeka mu tteeka lye, n'agamba nti kale kanzije mbeebuuzeeko. Singa bali serious kwebuuza ku bantu kyewali soose okukola. Naye kale katugambe nti yakijjukira luvannyuma agenze neyebuuza ku bibiina by'opposition ebyenjawulo. Buli kibiina kye yagendamu okwebuuza nga kwotadde n'ekikye Democratic Party mwava, bonna baamugamba nti nedda ekintu kino kikyamu kiveeko. Naye kyakulaze nti ajja kiremerako. Kati kikulaga nti agenda kubeebuuzaako oba oli awo anaawuliriza ekivaayo eri. Yagamba nti ye kagenda akole ekyo kyennyini kyayagala okukola. So bwe bunaafuusi bwe bulimba obwo, kubaira nga bwe ngambye nti yalimba bannayuganda kuba nakuwafera. Bwe yagamba nti kakati nedda etteeka lyange lino lyendeeta terikwata just ku leader of opposition. Twagala nti deputy speaker naye alondebwe ng'ava mu opposition, akalulu kaba kawedde anaabeera namba 2 atule mu parliament nga leader of opposition n'ebirala. Naye bw'osoma biiru ye tebiri mu biiru yonna ekwata ku leader of opposition. So yawuddiisa abantu kubanga banne abaamutuma okukola ekintu kino tageti yaabwe yali Ssennyonyi. Naye nga bwe ngambye nti nze sijja kusirika okwogera ku nsonga ze mbadde njogerako okuziremerako paka era akaseera konna kendi mu office eno nja kusigala nga nnemeddeko ku nsonga ze. Ndabye programu nti akakiiko kuba programu naffe tugifunye mu ngeri yaffe akakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs Committee kansuubira okubeerayo olunaku lwa leero olunaku lw'enkya okuwaayo endowooza zange. Sinnafuna kuyitibwa invitation letter, sinnagiraba, naye twabitegedde era programu tugifuna mu magezi waliwo abaagitufunidde. Kugamba kulaga nti buli kye bakola bakikola mu nkukutu, bakikola speed kubanga bo balina kye baagala okukola. So oboolyawo n'aba n'agenda n'aba nayitibwa bulungi nti kati ono afunye invitation ajje mu kakiiko, baagala kikola just kusiiga kazigo kulaga nti beebuuzizzaako, naye nga bo kye baagala okukola bakimanyi. Nga Honorable Lumbo yagamba nti kagende yeebuuze ku bibiina, naye yabeebuuzaako bonna ne bamubuulira n'eddoboozi ery'omwanguka kino kikyamu, naye era n'asigala nga akola ekyayagala okukola. Kati kiraga nti n'okwebuuzaako okwo just kwakubuzaabuza kuteekawo kifaananyi nti beebuuzaako ku bantu ab'enjawulo, naye nga bo kye baagala okukola bakimanyi. Kyovudula batambula speed ekika ekyawaggulu ekitabangawo. Like I have said, we did get the schedule. Somebody did get it to us quietly, but I've not gotten any official communication from the Legal and Parliamentary Affairs Committee. The way committees operate, because I was the chairperson of the committee, you write to anybody that you want to appear before you. So I've not got any invitation to appear before the Legal and Parliamentary Affairs Committee.
But the schedule that has been given to us quietly, they have put me on the schedule to appear there tomorrow. But I can't just barge into the committee and say, I quietly saw a program and I was there. No, I'm supposed to get a proper invitation. Otherwise, then, that's not how we operate. But like I'm saying, even if they eventually write to whoever and they show up, they're just trying to create an impression that the whole process is consultative, but they know what they want to do. That's why they're doing it very quickly. And also, like our colleague, Honorable Lumu, pretended that he was going to consult political parties. All of them told him, abandon this thing. But he has gone ahead and done what he wanted to do, so clearly showing you that the whole consultation was just to create an impression that the process has been consultative. But he and his people who are pursuing this, they know what they want to do, and that's exactly what they are running after.